kusinkanako President omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu badde mulundi gwange okusookedde ddala nzikiriza mu mbeera y'enjawulo ssebo nti okusima kwange eri obumalirivu bwo nsaba omutonzi w'ebitonde byonna bukwongere kuba bukyetaagisa nenkusubirira okubeera omugumiikiriza ebbanga lyonna n'atuuka ku buwanguzi takuwana kuserengeta buserengesi then obuwanguzi bate bujja kukola makulu kyobula abo abaana basikidde ne basikidde bifundikira bibonooneseeko kuba byali byakaserengeto bafundikira babonaabona ebigambo byange nga mbimaliriza omulanga gwange n'okuteesa kwange eri amagye amakuumaddembe tusaba busabi babeere bakuumaddembe so si batyoboola ddembe ndabanga bagenda baseeseetuka bava mu kukuuma eddembe ate okuyingirira okutyoboola eddembe Uganda ffenna gye twandyenyumirizzaamu teyandifaananye ng'ate bakuumaddembe bwe bagifaananyizza kyenkakasa nti bino birina abantu abakulu abali emabega waabyo jeno yenna asindika abavubuka bakole bye bakola mu byambalo fyonna bye tumanyi obulungi jeno okola nsobi okusindika abantu abavubuka bafaanane nga bwe byafaanana twolekedde 2026 simanyi ku byali ekawempe bajenuzi naddala ebitongole ebikuuma ddembe byesagala kuyita bityobola ddembe mutusigira kifaananyi kikuwa gye tulaga ffenna tuli bannayuganda abakakasa nti ffenna tetujja kubeera bannabyabufuzi tuli beetegefu tukulembera tetulina buzibu naye lwaki mutulowoozesa nti enkyukakyuka mu by'obukulembeze yakufaana kuwona tetusobola kukkaanya bannange teri aliwo ali ng'ajja kubaawo olubeerera wama ja'alna libasharin min qablika alkhuld bino ebigambo Allah ekitiibwa bigamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tetulina gwe tutadde mu nsi nga ye waakubeerawo olubeerera kateekateeka amaziika go ensi oba olya bwe kungubagire ensereka ekkuwummula abafu balimu emiteeko ebiri waliwo omufa awummula ne wabaawo omufa awummulwa ffenna tulina okufa naye teweerabira nti tugenda kusinkana yatutonda olowooza effujjo lyonna lyokoze bannansi oba naali mu kuvunaana neyakutonda anaali mu kuvunaana nze siri muwagizi wa mwami Kyagulanyi ye ng'omuntu naye oba olyawo tulina endowooza ezitugatta ffene waffe muzimu ku ddwa ezisinga ebbeeyi era buli muntu gy'asaana okwekwatako buli lunaku mwe muliga nti rabbana atina fi dunya hasana owekitiibwa mutonzi waffe tumusaba mu nsi atuwa ebirungi ensi gye tunaafuniramu ebirungi erina kufaanana etya then we tuvunaanyizibwa ffenna okusitukiramu tukwasaganyize wamu nze ndooza tekirireeti gavumenti eno okwetondera bonna bezeekosa ekikulu kya byonna mikwano gyange nsaba gavumenti emanye nti ekizibu ky'abannayuganda si pulezidenti kuvaako pulezidenti kutereeza kubeera ne bw'anaavaako ffenna tetujja kufuuka bapulezidenti ebyetaagisa okutereezebwa bitereezebwe mu byenjigiriza njogere kindeke mu byensoma jangu mu byenguudo n'ebirala bingi kati ate bwekutuuka n'omuntu yennyini ng'ebyobulamu bifaanana nga bwe bifaanana kati ate n'otuuka n'omuntu yennyini okube mukube nga ne gyanajjanjabirwa ate naye waafa dda then tuba tusindikibwa kufa bufi kapa ntono ku muntu naye munaye bw'ogikolako effujjo etuuka ekiseera neva mu bwakapa mbadde sigeraga nti ye neva mu buntu ensigala envudde mu bwakapa kati tuleke kunyigiriza kapa kutuuka kuva mu bwakapa kuba yegalaganda gavumenti erina okukyuka ekyo si mu bubi kuba kuba kukyuka kwa gavumenti neeno teyandiize kati eri mu buyinza tuyambagane wakati mu kiseera nga kituuse ekyobukulembeze okukyuka tusigale nga buli muntu akyasobola okunywa ku tuzzi tusigale nga buli muntu akyasobola okubuuza ku munne jano we nalagira ensi ekubwe era ng'oteeseteese ne 2026 bwe bigenda okutambula saagala kubuuza nti olina abaana bw'oba balina bali luddawa era gye bali bwe baba bali werwa ggwanga kati baafuuka beeyo si baawano bw'oba olina abaana tolina baganda bo
weekosa n'okosa abaana bo n'okosa n'abooluganda lwo. Manyi nti bino bw'obyogera bw'oti naddala ffe bannaddiini batulabira ddala ng'oyingiridde by'ototeekwa. Ninjagala okubuuza nti oyo aba ayogera bw'ati aba ayogerangaani. Ayagala otubulira nti alina otubulira biki bye tulina okwogera, biki bye tutalina kwogerako. Then nzogomba munnayuganda ddi. Ebigambo byange mbyogeranga nze alaba nga mu nsi sigwanidde kuba mutabula obutwa guntedde yadde nkakasa nti ate oyinza okunsooka obbulya. Bino layisi gwe ntega butwambulye nawe akapiki kakwambala era tusinkane. Kati ndoza teweekooya si gwe wantonda tonkolera programu kuba nawe teweyinaako nteekateeka. Ebigambo byange byandisinzeeko awo naye tuli beeraliikirivu nga bannayuganda nze ng'omu ku byabadde e Kawempe bwe tusiga ekifaananyi kya biki bye twolekedde mu 2026 n'owulira minisita n'omutenda obukugu n'obugezi n'okwagala eggwanga lye waliwo emmoloka z'amayinja bantu bagezi bannange ng'ayogera ali siriyansi alina musajja mukulu ng'alina ku ddala ly'abaminisita gavumenti wabula oba bisaanyizo ki kwe basinzira okulonda baminisitasi bwe beba byebyo nyina n'abalala abagezi abali mu layini eyo abagulidde kati byonna bitukalubiriza kuba abo bwe baba mu layini y'abateeseteese Jeno Muhoozi naye atukwatemu then olwo tuba tulagawa. Jeno Muhoozi bw'aba ayagala tukwata mundoozi atukwate bulungi ng'era omuntu omwami ayogereza omukyala ayogereza omukyala akuba mukube then olwo tuba tulagawa. Ebyange tebijja kusukkakaawo. Mbebaza